Jeno Tafiire agambye tayinza kukkiriza Jeno Muhoozi kubanga afuga amawulire agagagwa obusagwa bwennyini bw'atadde eri Jenerali. Sakwawuliremu tugende mpola. Kubanga kineruka wankomuntu nyanga kineruka ngo atawa president kandi kineruka president wa Uganda kuti kushemba. Internal Affairs Minister Jeno Kahinda Otafiire y'omu kubalozeza ku bukambwe wa Jeno ate Muhoozi Kainerugaba. Jjukira story yakuba nga ebyaddala omwaka ogwedde nga kyazuulibwa abali Abannakenya abaavaayo Bob Njagi bagamba nti muganda Otafiire eyali abuzeeko for some time yali ali eyo oboolyawo mu safe house z'omukulu Jenerali Muhoozi Kainerugaba. Kakati Jeno Otafiire weekend yonna abadde atambula akatambi akakenyagala okubanga nkulaga wabula nkusaba tugende mpola. Ono ye Minister wa Internal Affairs mu ggwanga erya Uganda mu government eriko era nga y'omu ku basajja abaalwana ennyo ebiseera ebyo mu nsiko. Yavuddeyo n'agamba bw'ati n'agamba nti abantu balowooza nti nina obukyayi ku Jeno Muhoozi Kainerugaba ng'omuntu wabula nedda sibulina. Agamba nti just sikkiriziganya na kirowoozo kye kubeera president wa Uganda. Wulidde bunnyo Muhoozi ayagala kubeera president wa Uganda era kirowoozebwa yagenda okubanga addako His Excellency Muhoozi Kainerugaba okusinziira ku banna NRM n'abantu abalala obulyawo abali eyo mu bitongole bya security n'ebirala. Kati ye Otafiire y'omu ku bali bold, y'omu ku bavumu, y'omu ku boogera n'agamba nti ebyaddala nze ssaawa kubanga nkola ki nsirika ku kino ensonga. N'agamba abantu sirina buzibu ku Muhoozi naye ekyokubeera president owa Uganda sikkiriziganya nakyo. N'agamba nti mu respectinga era mwagala nga mutabani wa Museveni naye okumusupportinga okubeera president ekyo nedda. Era n'agamba nti I make that position openly and without apology. Era ebyo n'agamba nti abyogera nga tatidde, abyogera openly ng'ate oboolyawo talina yadde okutya yadde okwetonda. Nkusaba nosooka omuwulizemu ono omusajja mulalamu kati ninyo ebya Muhoozi kivumbi atabula ne bwebweni kujja bwebweni uno mu maaso munye. Roho ya mukabura. Kai. Mukaricho. Unja hadi bakambira. Yo mukaruko. Por mwenzo ko jorota. Por. Ama tarja. Aroxi umbabai. Bueno, Kahinda na yanga mwine Museveni na yanga Kainerugaba. Tiru kwanga kineruka wankomuntu nyanga kineruka ngo atawa president harwe tals kineruka mwine Museveni ni mukunda kuko kandi kineruka president wa Uganda kuti kushemba kandi tikushereka baravuga nanga umwana wa president nga nturonda president wa Uganda tukuronda mutabaro wananga. Bobi Wine yasematuse neera ebyaddala amagye ga UPDF akigamba ku ssaawa 4 ku lunaku olwali Lwakutaano galumba amaka ga Honorable Patrick Ensanja ng'ono baali bateeberezebwa nti yali akokumye Bobi Wine. Ono oye mubaka wa Ntenjeru North ate oboolyawo mu bitundu by'e Kayunga baasooka kubanga balumba ne baraiding amakago wabula ye teyaliwo omubaka teyaliwo oboolyawo ne Bobi Wine baatuuka nga baayaza buli wamu wabula tebasooka kubanga bamusanga. Kati kojjaawo agamba nti ebyaddala omusajja mumuleke mutabani we bambe mumuleke addemu akole emirimu gye oboolyawo naye nsaba tumuwulizemu. Se amaka ga Kyagulanyi gaveemu. CDF olwairo oli w'amaanyi kubanga ogayina tewali agadda butinga. Osobola okukola nange nti bayinza okuntwala. Osobola okukola kyonna ky'oyagala. Nedda kootule mu files nga bw'oli CDF olabe ba CDF abadde bameka e Uganda. Olaba abakulembeze b'amagye babadde bameka e Uganda obuuze gye bali. Ye bayisa nga ggwe. Gw'oli mwana muto ffe tulaba kuba maali ya Mungu. Tulaba kuba butabika. Tulaba ku obuyita ojooko. Nga basajja b'amaanyi tebagambwako. Olwaliro baliwa. Ntana ya Maria Mungu eri mu nsiko eyo. Mu nsiko. Okalaba? Olwaliro twalibadde tuzimba Harmony. Kubanga we yaya tusite lino eggwanga tulijyamu. Omuntu alowooza nti ajja kusaanyawo manga Buganda abalala basigalemu bamu ekyo kizibu. Abantu bagenda kubanga Abayisirayiri after so many years badde ewaabwe. Tuteekewo engeri etusobozesa bannayuganda ffenna okubeera mu ggwanga lino tuligyemu. Kati buli muntu Munnayuganda ali mu kutya, buli muntu abuuza Kyagulanyi oli najja n'agamba kojja omuntu waffe omuwuliza n'obagamba nange ndi wano. Nenge nebuza mwana wange. Nange nebuuza gyali. Nenjala bakubira omulanga. Bannayuganda. Abawulira nga basobola okugamba ku CDF.
musaba atuddize ebintu bya Kyagulanyi yatwala ebintu bya Kyagulanyi amaka ga Kyagulanyi mugatuddize ne bwe tunasanga ennyumba ye nga byonna mwabimalamu kubanga talina bwagenda kuvunaana Kyagulanyi musajja mukozi agenda kuddamu akole ate akyali ate alina amagezi mutuyambe mbituddize gavumenti emanyi bulungi nti bannayuganda ebitundu 7 n'okusingawo akalulu byakaba Kyagulanyi naye bisirise mulowooza bannayuganda balowooza ki era mugenda tufugira mu kutya ng'abali mu kafyu patrols ezeetoola zisinga obungi ku nguudo kutuusa dde eggwanga bwe lituuka waliwo abaana bannabyabufuzi nammwe mwennyini bemumanyi nti mubasibira bwereere nga Muwanga Kivumbi mumanyi y'omu ku baana abatayagala confrontation mu byabufuzi abaagala ebyobufuzi eby'emirembe ebimu ku byagana mu Muwanga Kivumbi okugenda mu FDC nga balowooza nti eri militant kubanga Besigye w'amagye ebya militarization gye baagala okuleeta byobufuzi bwa Uganda ne bagamba no katusigale nga tuli mu bibiina ebyagala demokurasi ow'emirembe paka we tuli mufuna olwaleero ali ku terrorism nga ne gavumenti terina nsonyi nti ensi yonna eraba ebyali ewa Muwanga neewuunya ensi bw'esiika ku Muwanga yabadde lidda wakakokasi ka Buganda ekyo kinene nnyo eri Abaganda n'Emmengo Muwanga y'omu ku baana abasiraamu abalungi ennyo b'otayinza kubala 10 b'olowooza nti bamanyi ebyobufuzi bw'egganga lino omukisa gwalabise kojja Nsibambi yayimusa nagenda wamwami Museveni bateese ku nsonga ezo okutaba sibe neyo ya Muwanga Kivumbi byonna wamu kuba ye n'ogendayo yagendayo okwo babiteesaako ki gavumenti bw'eneemanya nti bw'eneeyagala otunyigiriza tugenda kubagaininga lw'abasibe ng'ejja kukwata abantu bamanyi mu makomera ekwata abalina emisango naye omuntu alinga Muwanga Kivumbi kubanga Muwanga Kivumbi ne bamusirwa alaba ekyamukwasa bakwata ba vice president ba Kyagulanyi bonna owa Buganda bamanya nti Kyagulanyi bwadduka Muwanga Kivumbi ajja kuvaayo ate ne bakwata omukyala Zedriga ensi etateka kitiibwa mu mukyala oyo njitya ensi yonna emu ekitiibwa mukazi muyivu munnamateeka dokita mu mateeka wa Supreme Court ali ku level ya mulamuzi wa Supreme Court asomesa mu university amateeka ez'ensi yonna alikishalinga amateeka mu Amerika alikishalinga mu Bungereza yonna amuwa ekitiibwa n'omuwamba bayawambibwa omwana we n'awambibwa tebamanyiddwa ku mafiiri n'omwana omuyafa andi gwe nkugamba kakati ate naye olwo Uganda ku myaka egyo kubanga ayogera opiniyoni ye kubanga yawagira Kyagulanyi muzimu so bwe tubanga eggwanga lituuse awo era kojja nze natya n'abantu baatya nti polisi evanaga nti Kyagulanyi tamwagala tebagala mukwata CDF naga nti mwetaaga era mu nnaku bwe ziti muwadde bwe batejjayo ajja kwanga muyekera njja mulogala mufu wanga mulamu naga nti wokukwatira bebe ateesimbyewo n'omukola bw'otyo okola ku Kyagulanyi mukola ki okola ku Kyagulanyi mukola ki omukazi we obukazi we baganda bange amannya nze Ashraf Kasirye ndi musajja munnamawulire mu kavidiyo kano kenkusaba osharinge ogabaneko n'abalala ngenda kwogerayo points 3 nga ziva mu ndowooza yange mu kumanya kwange okutono nga points ezo zikwata ku ngeri gye tuli mu kaseera kano ng'abalwanyi abagala okukyusa ensi yaffe embeera pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi gy'alimu wabula nga points zino 3 zange nze Ashraf opinioni zange engeri gye ndabamu ebintu osobola okuba n'endowoozayo njaniriza ogiwuliriza eyange bw'oba olina ky'ogiyigamu nja kuba musanyufu Valentine mwebala okweyagala mbagaliza Valentine ennungi mwebala okweyagala mwebala okwagala bannammwe mwebala okwagala ensi yammwe mama w'abaana bange nawe happy Valentines nga sinaba kutandika nga 18 lwero kusatu olujja luno president agenda kwogerako
ne Geneva Summit. Ng'ensonga enkulu ya abuse of human rights. Obusobola okuregisteringa genda onoonye ku Facebook oba X Geneva Summit. Wansi awo ojja kuregisteringa obeere part of that conference. Agenda kwogerera ku video. Tongera omusabira Katonda gy'ali amukuume kamulamu atafunye buzibu. Twebaza aba European Parliament abavuddeyo bonna mu kitole ne bavumirira era ne barejectinga ne bagaana ebyo byavudde mu kulonda Museveni kwe yategese kwe yafudde military operation mwe yattidde bannayuganda mwe yawambidde bannayuganda mwe yasibidde bannayuganda batalina misango abasinga obunyiga beba opposition najjako internet n'arigenga buli kimu okuvira ddala ku bukulembeze obwa wansi local council paka ku kifo yekyalowooza nti yakiwangudde. Twebaza European Parliament olw'okuvaayo newanika eddoboozi era n'emubanja kyalina okukola okussa eddembe mu bulamu bw'abantu bannayuganda bagamba nti bamulonda. Point esooka, okuwambibwa oba okukwatibwa n'otulugunyizibwa nga bakulangira. Bangi muffe nga bannayuganda tetutya kwewaayo kulwanirira nsi yaffe. Naye ekimu ku bintu ebisinga okutiibwa be basajja Museveni bakozesa aba SFC ne ba informants abo ababeera mu isopiso whatever bwe bamala okuwamba bwe bati nga tewaliwo kamera bakuyisa mu mbeera enkambwe. President Robert Kyagulanyi Ssentamu asobola okunyumiza ebyalo mu 2018 bwe yawambibwa mu Arua bwe yaleetebwa e Makindi awo mu military barracks waliwo ekkomera awo mwe bamusibira. Zaake MP zaako emiti yanasobola okunyumiza ekyamutuukako. Ate ng'ebintu ebisinga ebikyamu bwe bito bituuka ku bantu abagwa mu biti bino wammanga. Ng'oli Muganda, ng'oli Musiraamu, ng'oli Mukatuliki. Ebyo ebisatu ate ng'obirina bw'oba olinako bibiri ku byo ng'oli Muganda ng'oli Musiraamu oba ng'oli Mukatuliki ng'oli Muganda. Baba bagenda kutulugunya mu ngeri enkambwe ennyo okusinga engeri gye batulugunyamu abo abaveeyo gye bagamba gye baava. Ekyo President Robert Kyagulanyi Ssentamu yakyewala ne woobagwe. Si lwakubanga nti atya mutiitiizi, naye yalabanga si ke kaseera akokola ebintu mu ngeri gye badde bikolebwamu. Omaze okulonda bakusibidde mu nnyumba yo oba si kyo bakuwambye bakututte bakutulugunyizza buli kimu, the same story. Era asobola okwewala ekyo ensonga lwaki Mukama yamusaasira n'ababulako ne batamuwamba. Ne bwe yandivuddeyo oba singa akwatibwa, Katonda tusasira emekwatibwa, n'avaayo najja n'atubuulira ebyamutuuseeko, tujja bisomako tukaabe twekalakaase naye nga bimaze omutuukako. So si mutiitiizi, asobola okukozesa buli kakodyo n'akasobola okukozesa okutaasa obulamu bwe ate asigale ng'akulembera olutalo lwe tulimu. Ensonga ey'okubiri, being unpredictable. Bannabyabufuzi bonna bali mu opposition abagyesibyemu in courts babadde bamanyi engeri okulonda bwe kubeerawo okuva mu myaka gya 2021 oba n'emabega. Museveni kyanga atandika otufuga bwe mugenda okulonda. Of course Museveni ajja kwerangirira, ajja kubba, ayinza okukyusaamu mu nziba ye neerabye ebimu. Bw'amaliriza bw'ati akusibire mu nnyumba yo, bw'alaba waliwo okwekasa okw'amaanyi akuwambe akuteeke mu kkomera, oba bw'oleetayo nga walk to work Dr. Besigye gye yaleetako emabega ku myaka emikadde, ajja kusanga kukuba, agamba abasirikale bakuwambe bakutwale mu kkomera obeereyo. Okulonda bwe kuggwa kulayira kuwedde, bayiteyo ebbanga bagobe emisango gyo bakute bakuwe bail. No, President
ekimu ku bimuyambye okubeera nga mukulembeze ffenna gwe twenyumiririzaamu mu lutalo lwe tulimu kwe kuba nti ali unpredictable okuvayo n'agamba nsigenda kukola kikolebwa bulijjo bakola ki kino na kino na kino na kino tukyuseemu tukolemu kino na kino na kino kubanga singa yakola ekyo bwe wagenda okugira point eyokusatu singa yakola ekyo ekya bulijjo kusigala waka bayirangirire ng'asirise olusi bamuwambye bamutulugunyiza olusi bamukubye of course bajja ne batulugunya mukyala we kama Katonda amutukuumire era tumusasire byonna ebyamutuukako. Why the same story again and again? Our point enala eya lwaki twetaba mu kalulu bangi bajogeddeko naye nja njogerako in the near future. So being unpredictable kyogenda okuzzaako kiki okukola ekyo kye batasuubira ate obeera mu lutalo lwe tulimu yabagamba dda muyeekera tuli bayeekera ndi muyeekera nange obuyeekera bwaffe si bwakutta bannayuganda be twagala okukulembera obuyeekera bwaffe bwakuggyako oyo abasse mu myaka 4. So being unpredictable yemu ku angles z'osobola okukozesa nga olwanyisa omuyeekera kimuleetera okubuzaabuzibwa pulaninga kino pulaninga kirala ensonga lwaki president yagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu ngenda kubeera unpredictable. Point eyokusatu President Bobi Wine singa yakwatibwa n'awambibwa n'atwalibwa lwandifuuse luyimba nga twekalakaasa ateebwe so si kubanja buwanguzi bwaffe ate nga bwe yali akampeininga yatugambanga tubanje obuwanguzi bwaffe yatuyambako okwejja mu picture nti ku luno kanwana okulaba baba tebankutte bannayuganda sigale nga balwanyisa obubbi obubakoleddwako babanje obuwanguzi bwabwe chance eyo tukyagirina nga tali mu picture kkiriza obagana bw'anaabawambibwa wanaakwatibwa Katonda amutukuumire tugenda kukyusa story ffenna tutudde mu kumubanja nsaba nnyo baleme mukwata baba asazeewo kwewayo yeeweeyo nga yasazeewo ezo points esatu ze zimu ku nsonga lwaki mu kaseera kano ngambye ezimu tetumulabako tumulabira mu videos na mu bifaananyi tulwane tufune obuwanguzi bwaffe tuyinza obutafuna leero oba enkya ne tujja kubufuna.